Tulina His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'ejjinja ekyo kyolaba ye President w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayingidde ejjinja mu style. You are most welcome His Excellency. Tukwaniriza era tukwebaza nnyo okujja okulagana wamu naffe. Twebaza Katonda olw'obulamu bwo na buli kimu ky'okoze na buli kimu ky'ogasseeko okulaba nga tutwalira ddala egganga lyaffe mu maaso. Tulina okukkiriza nti Katonda ye yakuleetera embeera bw'ekyo bw'eri. Oyo ye mukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bw'ayingidde Jinja. Nyongera obategeeza abantu bange, baganda bange, mikwano gyange. Oyo tobuuza nti muntu mulala nnyo. Oye President elect Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ayingidde Jinja era nga mbulibadde essanyu jjereere. Mwebale nnyo bannajjinja baganda baffe, bannajjinja mikwano gyaffe abazze mu bungi okwaniriza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tuli live Jinja bataata. Batata kyennyinza bagamba tuli Jinja, tuli live. Mwebali kwagala President w'eggwanga, mwebali kubeera wamu naye ate era mwebali kumwaniriza nassanyu. Mama abaana balaze President omukwano. Abaana balaze Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine omukwano. Nange tweyanzige webali kwagala President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Tulina essanyu tulina okukkiriza nti President waffe ono omulungi yalondebwa bannayuganda gwe mwagala ennyo era atunuulidde okulaba nga Uganda yaffe etambula ddala nga egenda mu maaso. Mwebale nnyo bantu baffe, mwebale nnyo baganda baffe abaagala President waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebale kumwagala, mwebale kubeera wamu naye, mwebale kumukulembeza era mwebale kutambulanga mutambulanga mumanyi nti ye Kyagulanyi waffe. Banange tusiimye nnyo era tuli basiimu ddala. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine, the elected President of Uganda, gwe tuli naye mu bitundu eby'ejjinja NUP Convation Jinja. Tugenda kubatalaga ebitundu eby'enjawulo byonna. So temuddeyo ne mugamba ate President fe atwerabidde, ate President biki, ate biki. President agenda kujja kubanga abatuukako yonna gye muli. Tunaabasiimu nnyo nga mwaniriza mu mukwano ate era ne mu kitiibwa. Tweyanziza nnyo Kyagulanyi. Tweyanziza nnyo President w'eggwanga yalondebwa bannayuganda His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'ejjinja. Ndowooza abaana b'ejjinja obalaba bulungi. Abaana balina vibe, abaana baagala omukulembeze waabwe, abaana bazze okwerabira ku President waabwe. Banange bannajjinja baganda baffe, mikwano gyaffe, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mwebali kwagala His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Banange tuli basiimu nnyo. Tulina okukkiriza nti bino bye twabagambanga bajja bitegeera mpolampola. Lwakuba abantu abamu okukkiriza kwabwe kutono era n'entegeera yaabwe munnange ntono. Naye nga ye President amaze okuba nga atuuka mu bitundu eby'ejjinja. Tuli Jinja olunaku olwaleero. Ndowooza security ya President ogiraba. Muganda waffe akirewo kivumbi waakava mu kkomera naye ogambye ku lwa President olina okubaawo. Banange tweyanzizza, webale kwagala President, webale kujja, webale kubeera naye. Bannange tweyanzizza nnyo akirewo kivumbi. Akireewo wali bulungi nnyo nnyini ddala. Ali bulungi nnyo nnyini ddala. Azze okubeera nga abeera ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Maama mukwano gubadde mungi nnyo. Maama ye President waffe yalondebwa bannayuganda His Excellency
Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Mama. Hey. Hello Uganda. Tulina President Kyagulanyi Ssentamu Robert. To live His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Kankulaga embeera tambula bwetyo embeera bweri mpola bwetyo embeera bweri nkugambye ogwo mukwano ogutali mugule teri abawadde yadde 10 bagamba ffe tumutwala bamulinze dda ne bagamba ffe tugenda kutambula naye tugenda muyingiza ekibuga bwetyo embeera weri amakuba agasinga gagaddwa poliisi n'amace biweddeyo poliisi n'amace biweddeyo bagamba Bobi tumutwala bagamba Bobi tumuyingiza Jinja ffe gwe twalonda ffe gwe tumanyi agenda kwogera ku nsonga njiki nnyo olunaku lw'abavubuka eyayitiddwa ng'omugenyi omukulu ate nga ye pulezidenti wa Uganda bannayuganda gwe balonda bwetyo embeera bweri oli ku sama Uganda nange omwagala wa mutambula naawe nange omwagala wa musama Uganda media nzengezaako okubaweereza ensonga nga bwe zirimu kuba ate nga zitambula tusabire ne kyali waffe akireewo tambula tugezeeko n'okuba nga tusabira ku muganda waffe akireewo mugonvugonvu yadde tannafuna ssimu naye nga mugonvugonvu bambi era ayagala okumubuuzaako njaba teyakasimu ka yalina akasimu k'amapeesa ke yafunye olw'embeera eriwo njaba teyakwa mu mukonekoneko ku maaso awo musobole okuba nga mumubuuzaako jeno wange jeno akireewo mugonvugonvu nenga embeera bwetyo bweri omukutu oli ku sama Uganda top 10 journalist wammwe nanyini kamera nanyini waka bwetyo embeera bweri mu kubanga ate etambula tuli mukolekera ku showgrounds Jinja agenda kwogera ku nsonga nyingi baganda baffe bangi bafira mu biyumba by'abawarabu baganda baffe bangi bali mu deportation bafubuka tebanaweza myaka 3 bamama baffe bafanga bazaala abaana bafanga bazaalibwa baganda baffe bali mu nsi ezitali zaabwe nga bali sitaka olwa gavumenti eno yeremeza mu buyinza twagala abavubuka bayimirire abavubuka gwe mukisa gwe mulina okuyimirira okuba nga tukyusa eggwanga lyaffe abavubuka gwe mukisa gwe mulina okuba nga tukyusa lino eggwanga lyafa lino eggwanga lifugibwa nakyemalira lino eggwanga lifugibwa emirambo ky'NRM twagala okuba nga tubajja mu buyinza jjukira buli kimu kitandikira Jinja n'amasannyalaze gasaasaanya Uganda yonna gatandikira Jinja so tuli Jinja gwe ali nange ku sama Uganda bino ebintu tusobola okubikyusa bino ebintu bisobola okukyuka bagamba twagala Kyagulanyi si ssente ayingidde Jinja oli ku sama Uganda media top 10 journalist wammwe nzengezaako okubaweereza ensonga nga bwe zitambula thank you so much atana following page eno nkusaasira gwolinda kibanaaye eri official okumubeera mu maaso okubanga ekuweereza ensonga nga bwe zitambula oyo bamutajja Mushidi Kavuma yatendekebwa Russia n'afulumizibwa mu NUP oli bamuyita mwana mulenzi tawa mumujjukira president lwe yakubibwa yaliwo nnyo okuyiwawo omubiri olwo mutakyali wange Kataldo straight out from South Africa representing Fidigalem oyo bamuyita coach Mudde abasiga bamuyita ghetto coach oyo atandise president okuva mu biseera biri ebya ghetto n'obudde buno akyaliko ku gaali bwetyo embeera bweri yenze monamwe ddala sama Uganda bwetyo embeera bweri baganda bange basebo ne banyabo abasajja bakulu badduka abaana badduka abakyala badduka abafubuka badduka omukwano ogutali gwakugula omukwano ogwo si gwakugula badduka emisinde yenze monamwe ddala sama Uganda mama bwetyo embeera bweri mu kubanga ate etambula bampita sama Uganda top 10 journalist nzengezaako okubanga nkuweereza embeera nga bwetambula bwekityo bwe kiri baganda ogenda kwata muko katono nnyo bwetyo embeera bwetambula yenze sama Uganda abudu bwetyo embeera bweri oli bulungi mama Mitiana agamba ki nyabo kale kangende kwene motoka ya mawulire katono nnyo kyakabi boy webalire ddala okay
bwetyo embeera bweri mu kubanga ate etambula oli nange ku Sama Uganda Media top 10 journalist wa mwenze ngezaako okubanga mbaweereza ate nga bweri mu kuba ate nga etambula baganda bange basebo ne banyabo. Thank you so much mwenna abeekuumidde ku mukutu ogwa Sama Uganda Media okubanga omanya ensonga nga bwe zirimu kuba ate nga zitambula. So bwekyo bwe kiri baganda bange abasebo ne banyabo, bwekyo bwe kiri embeera bwetyo bweri mu kubanga etambula. Thank you so much mwenna abakyuzinga okubeera ku Sama Uganda okumanya ensonga nga bwe zitambula. Okay, kati nzize waggulu. Okay. Okay, embeera bwetyo bweri. Okay, embeera bwetyo bweri mu kuba ate nga etambula. Omwana badda nvuga atalazeewa. Okay. Hey, ntwalako boyo oli solid. Tugende. Okay. Okay, ogenda mpola mpola genda mpola. Ogenda kudda n'onyini wakati president wali ndi top 10 watu oti atajja kugaana ogenda kudda wano. Bwetyo embeera bwe kyatambula omukutu oli ku Sama Uganda nkwagala ogenda beera no wakati nze top 10 nowa mutwe. Okay, bwetyo embeera bwe kati genda mpola mpola bwetyo embeera bwe tambula oli ku Sama genda mpola baba jampola nenda kumugema ku Oluganda tolwidde tujje mpola baba nakukonako wenti ng'oyongeramu tugende. Bwetyo embeera bwe tambula oli ku Sama Uganda baba nendobere wano wakati sikyede wakiyita mu Lusoga wakati nkwenda wakati baba wano wagati bwetyo embeera bweri yenze Sama Uganda okubanga nkuweereza buli wamu bayiyeewo amagye kosa poliisi buli wamu loni bayiyeewo amagye kosa poliisi buli wamu bayiyeewo amagye ne poliisi. So embeera bwetyo abweri mu kuba ate nga etambula baganda bange basebo ne bannyabo mwenna abali ku Sama Uganda Media embeera bwetyo bwetambula embeera bwetyo bweri mu kubanga ate etambula. So bwekityo bwe kitambula baganda bange mwenna abali ku Sama Uganda Media mbasaba mweyongere okusharinga video. Twagala tubalumye bali bamanye nti kati ono omubi yayogerwako atuuse. So amakuba agasinga agagaddwa muganda wange andaba nawe ampuliriza abaana badduse abaana balina gaasi kubwerere wano wagaddwa awo wagaddwa erikuba nalo liyingira Jinja nalo ligaddwa. So ekyo kiraga bunkenke kiraga nti president owaddala eyalondebwa bannayuganda atuuse. Nenyongera okutumirako bakyali bange mwenna mama Faustin Bitano nkutumiddeko nnyo, Francis Zake nkutumiddeko nnyo, Katabaze nkutumiddeko, Nyeko nkutumiddeko, bani abalala abangambe santi nnyo bakyali bange bannabyabufuzi naye nga mwenna abali mu bifo by'enjawulo mbatumiddeko mbagala nnyo. Genda mpola baba mwenna abali mu bifo by'enjawulo mbatumiddeko mbagala nnyo bamemba bafe aba palamenti mwenna mukama bawo omukisa nabagala okwesimbawo namwe mujje mbaaniriza. Enza sina buzibu na muntu yenna baba jangu wane bali janga bali. So nze omuntu yenna bannange nze ndekyali wa buli muntu oluusi nyeegamuko ne mbayisaamu eggaali kubanze njagala nnyo okujjako Museveni. Ekisinga okunuma nga Museveni akyali muyinza muli mu palamenti naye nga mbagala nnyo boye yenze Sama Uganda baba jampola. So abwekyo bwe kiri gwe omulungi ali ku Sama Uganda Media baba jangu bwoti baba jampola. Bwetyo embeera bwe kyali mu kubanga ate etambula. Thank you so much mwenna abeekuumira ku Sama Uganda. Jukira nstreamingira ku Sama Uganda Media kokka mbeera ku Facebook page yokka eya Sama Uganda Media kokka kwensinzira okubanga mbaweereza kokka. Sina YouTube nkiina naye sigibaweerezako olw'ensonga abantu abasinga tebasobola kuaffordinga data wa YouTube. Yensonga ki nze nasalawo okubaweereza ku Facebook era namwe mwebale kumpagira banange. Thank you so much. So abutereevu embeera bwetyo bwe kyali mu kubanga etambula. Abasima omulimu Sama gwakola bambi neyanzizza. Thank you mwebale bambi mwebale kunsima abampagira bambi ku airport ne mugala Sama katuko kalimu ku airport osobola ogula data nga tosabiriza tuswaza bambi neyanzizza. So nkola airport pick up bambi anjagala so kuli boxinga ko ku 0704 915 ne ku airport embeera yonga nji yobulamu munange tuli bakozi lwa kuba mbeera
Vayo. Tugende baba. Tuli bakozi munaye naye embeera so bambi nsaba mumpagireko ku airport pickup nsobole okuba ate nga nfuna data n'akasimu ke nkakadde ye kaweddewo bannange era kino kyemulaba kisa kya mukama. Tugende. So almost tutuuse ku venue. Almost tutuuse ku venue. Baganda bange almost tutuuse ku venue. Almost tutuuse ku venue. Okay, tumaze okubanga tutuka ku venue. Omulungi ali ku Sama Uganda. Tumaze okubanga tutuka ku venue. Tumaze okuba atenga tutuka ku venue naye amasanyalaze merere. Tumaze okubanga Badman Gadget y'omuboye kyekimutaano bwetyo embeera bwere amaze okubanga ate atuuka ku venue. Amaze kamubalage koko bale njagala mubalaga koko ne kamulinda afulume. Mugende munda. Okay. Bwetyo mubalazeeko ndoze emitima gye basse. Mubalazeeko ndowooza emitima gye basse. So bwetyo embeera bweri. Mama nnyabo gwe. Jinja is on fire. Jinja is on fire. Jinja kutwa muliro. Nyama. Katonda wange. Jinja kutwa muliro. Omusajja omulaba omusajja alina ki? Bwetyo embeera bweri. Omulungi ali ku Sama Uganda media. Bwetyo embeera bweri. Omusajja amaze okubanga ayingira. Bwetyo embeera bweri. Omulungi ali nange ku Sama Uganda. Bingi bigenda kwogerwako olunaku olwaleero. Mbasaba mubeereko bubeezi mugenda biwulira. Bingi bigenda kwogerwako. Olunaku olwaleero. Mbatumeddeko nnyo mwenna abeekumira ku Sama Uganda, abakyuzinga Sama Uganda, abasalawo Sama Uganda. Thank you so much. Era nnyongera okutumira abakyali bange mwenna. Thank you mwenna bannange abambeereramu. Jeno akireewo tumusabireko. Ya akasimu tanafuna simu naye ayinako amapeesa ayagala omukubirako. Njabba wa ennamba ye bane mumubuuzeeko mu maaso awo naye nga president amaze okuba nga ayingira. Omuliro guli Jinja. Mama nnyabo. Ono musajja yavaawa. Ono musajja yavaawa wuuyo mama se wuuyo. Wuuyo. Mama wuuyo. Gwe amasezi gampuya gampise mubona mpulira amagulu gankankana. Banaye wuuyaze. Wuuyajja. Omusajja se Jinja esanyaladde. Nkibaddiramu Jinja esanyaladde. Nkiddemu Jinja esanyaladde. Oyo ye yategese bamuyita zaake. Mama nnyabo. Bwetyo embeera bweri. Omulungi ali ku Sama Uganda afuluma.
Loze emitima gye basse mubalazeeko ndowooza emitima gye basse so bwetyo embeera bweri maama nnyabo maama nnyabo maama nnyabo maama nnyabo maama nnyabo maama gwe Jinja is on fire. Jinja is on fire. Jinja kutwa muliro. Jinja kutwa muliro. Jinja kutwa muliro. Jinja kutwa muliro. Nyama. Katonda wange. Jinja kutwa muliro. Omusajja omulaba omusajja alina ki? Bwetyo embeera bweri. Omulungi ali ku sama Uganda media bwetyo embeera bweri omusajja amaze okubanga ayingira bwetyo embeera bweri omulungi ali nange ku sama Uganda bingi bigenda kwogerwako olunaku olwaleero mbasaba mubeereko bubeezi mugenda biwulira bingi bigenda kwogerwako olunaku olwaleero mbatumiddeko mwena abekumira ku sama Uganda. Bwatyo His Excellency the elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi bwatuuse mu bitundu ebya Jinja olunaku olwaleero nga tuli ku NUP Convation. Bannajjinja mikwano gyaffe baganda baffe mwebale nnyo okwaniriza President. Back.